Paris, Marseille, Lyon, Lille ne Toulouse kati bw'obituukamu oyinza okugamba ddwaliro lyennyini olw'Okwekalakaasa bongedde okuva mu mbeera nga bawakanya ekikolwa kya poliisi eky'okkuba omuvubuka w'emyaka 17 amasasi agamuttiddewo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno. Wadde ng'omuwendo gw'abakuumaddembe gwongeddwako kati abasirikale 4,000 be bakayibwa mu bibuga eby'enjawulo okukakkanya embeera, wabula Abeekalakaasi bakyagenda maaso n'okwekalakaasa kwabwe nga bano bookezza poliisi, ebidduka, banka n'ebintu ebirala ssaako okusuula emisanvu mu makubo agayingira ebibuga eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu bano kati batandise n'okulumba amaduuka agawerako nga bagamenya n'okunyagulula ebyamaguzi ebigalimu era nga n'entambula ezimu omuli n'ez'eggaali y'omukka ziyimiriziddwa. Yo mu kibuga Marseille, poliisi erabiddwako ng'ekuba omukka ogubalagala mu beekalakaasi bano okusobola okubaŋŋanga naye nga buteerere. Abatuuze mu ggwanga eryo bategeezezza nti poliisi nsosoze mu mawanga ne mu langi z'ensusu z'abantu olw'ensonga nti eyattiddwa teyabadde nzaalwa ya Bufalansa nga yabadde nzaalwa ya Morocco ne Algeria. Mu kiseera kino abantu abasoba mu 600 be bakagombebwamu obwala era ne baggalirwa olw'okwenyingira mu kwekalakaasa kuno. Okuttibwa kwa Nahel M kwe kwokusatu okuva omwaka guno lwe gwatandika ng'abantu abazze battibwa poliisi mu ngeri bw'etyo bonna bazze bakubibwa ku nguudo era ng'abazze bakubwa amasasi tebaba bannansi ba Bufalansa. Ono era yattibwa ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno poliisi bwe yagezaako okumuyimiriza ng'amenye amateeka g'enguudo era mu kusimbula emmotoka ye yeeyongereyo omusirikale yamuleekereza amasasi agaamugya mu budde. Biri Bufalansa bye bikoze ebweru w'eggwanga era biwusa amawulire